nga nagawa okugulu nze nina ekisaawo n'obwerere muwa Fatuma n'obwerere okola ki muwa oyina abaana Fatuma basatu 18 15 n'omusanvu biyanywanga ekiba 12 Nayiga Ansaba muwa abooluganda mukama yebaza amaya banyaze Fatuma Nayiga mbeera kawaala wakyusa eddiini ng'ogambye mukama yebaza naloboka ng'asabira pasitayiga wakoma ddi okusaba Fatuma wasaba saala kakati nsaba munyonyola abalala olunaku olwaleero gyenvuddewo okutuuka olunaku olwaleero watandika otya batugambye Malaya kale saali Malaya nali mukazi mufunde naye nga bange tamba bwino kati nze amera nineetunda nendabirira ewaka kusomesa baana era nikuddagala mmira ofuna sirimu 2019 kyokka Muwaako kyagujjukira yali musajja ki bw'okyajjukira yafa omujjukira omusajja kusiga yafa sooka omunyonyole kuye wamufuna otya era wategera otya nti yakusiga sirimu kale yali amira ate namira nsimira yali tamira nange simira Fatuma totubuuzabuuza ogambye mbu wafuna obulwadde mu 2015 kati oyabukusiiga te yali tamira ddagala te nga gwomira yabunsiga bwati yali tambiranga simira awe namanyira engenda awe kawaala eddwaliro ne bankebera nga ndi mulwadde nentandika eddala era ne bwendikolaga kyogambye eddagala otambula nali tambula nali gye bunzibirako gye nsula ate oba tolina kumisinga gye bukuzibirako gy'ozula otya obudde gye bunzibirako gye neebaka ate oba olina okumira eddagala tolina kumisinga bw'omisinga bwoti ng'ofa olunaku wakozesebwa nga basajja nga balala bwoba ng'ojjukira mu bbanga lyomala nga weetunda wakozesebwa nga basajja nga basatu kuba sente wabanga ozifunye ng'olwo sente mekazi weetunda ntandikirako 2 ebiseera ebyo mu 2015 natandikirako 2 Fatuma nga wali wabbe okusula mitwalo 5 kati ddagala olirina mu kyogamba lirina olimira budde ki buli kumakya ssaawa eno mbamira soko gye eddagala oyinza okuba ng'olimba omulabi n'agamba nti Fatuma byatugamba si bituufu kumbe eddagala nga tolirina ng'olitereka wala kati lye eddagala Fatuma lyomira empeke temirika nene teyita wano ngibisa ebikopo by'amazzi eyo neribulirayo lino eddagala lunaku lyomira byabika bingi waliyo pinki bulu kati no lyeru waliyo yero ne papa watandikira ku ddagala ki lino lye watandikirako pinki watandikira kulya pinki ng'omira empeke ng'okikola otya oba olina okumira okutaasa obulamu kati olivangako okuva olunaku lwa 2015 walitandika ddi eddagala eddagala natandikira 2015 paka kati 2015 paka kati wa woosinga okubeera njagala ombuli woosinga okubeera olina omusajja kati nina agakubako amazzi Fatuma ani amazzi ge bakubako kale nina njagala sawa nina gwe nina wagala
mubeera naye musula naye waka ngende uwe ulo musajja gwalina oyo nagoba tuwulire buzibu kyo watu kawo tukokumu yali wa taxi nga musiru talina pulaani B yandira nofuna obulwadde obwo talabirira waka abasajja ba taxi ndabakoowa nalaavu talabirira waka talina mukwano mu kisenge kojjaawe teyamubuulirira tubeera mugeena wali mu lugaajo nabo balwadde nakati nawe tugendayo ekifo ekikale kyekifo banywa buwalagi njaga sigala nga bwomanyi buli kikubwa ya mukwano gwange yantwalayo tunywerayo obwenge era walagi bia bia nywanga ekipa 12 nairo olihimba bizibu olunaku lutya kaŋŋambe omwaka 2019 nafuna obuzibu ne bansiba eruzira awe wava n'obuvumbo bwange okwonooneka ne twawukana n'omusajja bansiba eruzira kati covid najja awo ne twawukana n'omusajja embeera y'ewakaye nga sente tewali bwe bityo namalayo emyezi 4 banteekako ebisango nali kwa attempted murder bansibako ebisango olunaku lutya kati olunaku bwebukya nga gendako mu katale ewa muzeeyi zibu nga nsubulayo ku bintu nga ntembeeya bwe bigwawo nga mpaakinga emmotoka yange nga mpumula nga mpumula wabulira otya olunaku lubagamba nti olina obulwadde oba wakitegeera otya kati kyali bwe kiti ekifuba kyannumira emyezi 6 nga tekiwona neŋŋamba nywa sigala taba tibbi ne bukya ku makya nena bulungi neŋŋenda ekawala ku ddwaliro kuba tibbi omusawo naŋŋamba genda okolondole muno ekikolondolwa okikomyewo neŋŋenda nenkikola nenkizaayo ddayo tuule nenzaayo nentuula nayiga Fatuma jangu genda mu kasenge kali osangayo omusawo akulindiridde tuulaawo teekawo omukono ne banzijako wano musayina wano
geno tule nze manyi bakebera TB simanyi bakebera sirimu gendo tule ningane ntula wenda ba TV Nayiga Fatuma njangu akapapula kugaba positive oba negative bakateka mu stapling machine nakugamba katwale mu kasenge kali nekatwale mu kasenge simanyi bakebera sirimu nze manyi TB ero sanga musawa akulindide leta akapapula nekamuwa wenda kamuwa nagamba nakasoma nanga bosangiwo oli mulamu okola otya nekuuma ate bosangiwo oli mulwadde mira eddagala bwanunulya kale mira eddagala nekuba edulu wowe newava omusajja munene nga gwe gwokabira sirika tuulaawo nzike nentuula nagenda nakomawo nejjesayo gati ne keeki nga 200 kale tuula sirika najjayo omutwalo kale we transport sirika tukaaba nembirya nini ngamba nkabiraki nga nagaba okugulu kambira eddagala lyange awo natandikira omira eddagala wali osizeeyo ku mulwadde olw'obusungu wali omusiizeeko obulwadde kamubumusiige asaba muwa ate nze nabujja ku muti mukola otya asaba muwa nange saabujja ku muti nabujja ku muntu naye amira eddagala togwanga kukubulira igamba nti ntwadde nnyo leero nze nina ekisaawo n'obwerere muwa Fatuma n'obwerere okolaki muwa olina abaana Fatuma 3 18 15 n'omusanvu ani alabirira abaana nze sente zijja wazolabiriramu abaana nkola neyiya magezi batya banyonyola ngenda netundako mu kisenyi nefuna ku sente na bino byekugambye byentembeya bwentyo abaana bonna basomeseza bulungi kiki kyosinga okwonyumiriza munogamba mbutuufu baali bankoledde bwekiti oba kino kinenyumirizaamu nze nga nze Fatuma mu bulamu bwange kitya nogamba nti nga nze Fatuma mu bulamu bwange olunaku bweruti lwansanyusa nnyo era olunaku olwo sirwerabira oba n'olwakunyiiza ennyo mu bulamu obwo ekisinga okunsanyusa abaana bange basomera bwerere bonna ate olunaku kirwogamba nti luno olunaku lwanyiiza nnyo mu bulamu bwange olunaku olwanyiiza olwe baŋŋamba nti ndi mulwadde wakolose akaana sibankaaba saaga na mmere bwentyo olwo kati bw'otuuka eka waddamu otya amaanyi okutandika okumira empeke zino olunaku olwaliro z'oliko nafuna abankansolinga ne baŋŋumyagumya nentandika tuwemu experience y'eddwaliro ng'otuuse ku ddwaliro ku lunaku lw'ogenza okunona amakerenda nagenda lw'ogenda nogamba nti kati nintandise okunona amakerenda olunaku olwo watandika otya okugenda mu ddwaliro okutandika okunona amakerenda mu ddwaliro eyo anti gwe netwala bw'omu mu ddwaliro okunona eddagala kati era ndi used buli nnaku z'omwezi lwezituuka okunona eddagala ningenda buli nnaku za mwezi ngatti kati naliyo omwezi oguwedde leerino peke gisumululira abantu bagirabe empeke gyomira buli lunaku omira emirundi emeka omulundi yempeke gyomira gwe nga gwe tekutaganyangamu bagamba nti olina kyowulira muli kale kati eno gye banzizaako enjeru njakudde mu ddwaliro
enkola bubi enfula ng'oluto oyagala kusesema bwebityo yakala kigo gye wali osinza okumira gyogamba nti yakala ino bweti yaliko kalekaleko bulu eya bulu yo tekutataganya wati bulu yo naye negani ono mugenda mikwano gyo sokunyumizeko mikwano gye jaggeyeena nabo bamira bamira mwena mwesingana nga muli balwadde oba bonna abali omugenda balwadde ne bwe nkutwalayo nabo balijjawo kawaala bo bafaanana batya tujja genda obalabe bantu nga ggwe bantu nga nze mugeyeena eyo njagala lumutwaleko mugeyeena kubanga kakati emugeyeena njagala ntukeyo tulabe bwe baba nga abantu nga tebonna bamira eddagala ke mugeyeena Fatuma nja kutwalayo olina bakwano bonga bangi tofuna nkokuddangamu kunyigizibwa kuba twandika empeke nagimanyiira kati siina kweraliikira oli bwagamba nti va ku mpeke muvumirawo muvumirawo omuvuma ki kati lwaki abaŋŋamba njiveeko ate nga bwe bulamu okakasa ero mpeke woogiviirako bwoti ofiira bantu kibolabeyo mukunona eddagala bangi ensi yonna ndwadde abantu bangi watugambye osabira wapasitayiga lweyafa wakola otya bankuba ne mawulire awo nga tukaaba tukuba emiranga nzijukira okulaba nga bakuba oluyi nyumiza oluyi olwo tuka tutya bakuba oluyi twajja tutamidde awo we bayitira pasitayiga ntandika okuba omulanga woowe ne tukola efujjo awo wonna wonna olwo tutuka tutya okukuba oluyi anti ngali nali ntamidde nga tukola fujjo omujjukire yakkuba simujjukira tojjukira yakola ki tojjukira yakola ki Fatuma tojjukira yakkuba luyi wawulira luyi tojjukira gwe yakkuba luyi wawulira luyi nga lukutu wavuma Fatuma twali tutamidde nga bwetukola tetubitegeera bangamba obadde n'omusajja nyusa ku musajja oyo adde n'omusajja ng'akunoonya yonna yonna gy'obeera bulwamu omusajja akunoonyaawo bulwamu ajja omusajja omumanyi abaana oba omumanyi oyo anti gwe njagala gwe ndina akati ennaku biseera ate yalaluka oyo noyo sikyayagala oba yalaga yakola atya yali mugwe wa ddalu nga simanyi yali muki kata bulungi microphone onyumize ku musajja yakola atya omusajja ng'agenda akwana nze nga simanyi nga twagala nga ndagala avuba mbi nga butyenjagala akimpa mwaka oguwedde kati nga njagala abantu gaŋŋamba mama kimu omusajja mulala ngamba amutwale eri nze nga simanyi kati lwali lumu landlord ng'agenda tubanja ennyumba sente z'ennyumba omusajja ng'agenda amala ennaku nnya tadda lwali lumu nga ndi kasibu wali nga ku Petro City tuli kubafuusa mukwano gange kyava ŋŋamba Fati baawo wuuli kozaaliwa wuuli ne mwita Bashiri njagu yakala wati yakola ati Bashiri njagu nadde ewaka nanywa omwenge katono kuzite nagamba kati kumbe ne wabawo omukazi awa pasitayiga
ku saloon awo nangamba Fati omusajja muguwa ddala ukoze muguwa ddala nti ye asikira ebya taata we taata wo muto namusuula eddalu nengamba Mukama Katonda nga mulungi nawe n'obutanfumiza kisomo nti kyokama gwali tomanyi nti muguwa ddala ennaku zino mwabeeranga naye kyokama yalinga mulamu nga mulamu naye omukazi nsoogera ne mukulaga wali ewa pasita igale ng'okkira wali nga basambira omupiira saluni eri awo oyo omukazi agambye nze temunkwata mu vidiyo oyo nangamba yasikira ebyewaabwe ebya taata we taata we omuntu n'amusuula eddala nengamba nga nawona gombu kubalako wakafumbirwa emirundi emeka mu maka g'abasajja mulundi gumu wakafumbirwa omulundi gumu ate abasigadde abo njagalako bwagazi nakati olina omusajja waka oliba Fatuma nakowa obufumbo kyekyakukozesa obufumbo Fatuma nakowa omusajja wa takisi yabunkoya nakowa mwamala n'emyaka ebeka 2 bonna baana babe omwana mufumba emyaka 2 Fatuma no wali mufumbi nagumira buli mbeera paka lunatendewa nimba bazadde bo gye bali mama yaliyo tata yafa mama abeera Gganda mutumidde mama nkutumidde mama we Gganda nkutumidde mama we Kasubi nkutumidde mikwano gyange bonna mbatumidde n'abo mukyalo mwenna mbatumidde kibubaka kibosebayo goyagala okutuwa kubaka kibowulya ngoyagala okutuwa obubaka bwembawa abatunalwala sirimu mwekuume sirimu aluma nza nomanyisana naye kirutanuwa ne mwekuume nempekete milika era abalina obuyambi nsamunyambe mumpeeko mundabire temilika eriwe mpeka namoji balage empekete milika teita wano ola panado abalema okumira naye ate temilika mwekuume abawala abato bonna bagamba otya bubaka bwoyinza okubawa abawala abato mwenna era mbagamba mwekuume nempekete milika sirimu aluma bakole batya okwewala sirimu abafumbo bw'oba omanyi nti bba wakulabira buli kimu toyenda nammwe abawala abato abaana abato abakyasoma mubeere ku misomo gyammwe sirimu aluma balina obuyambi mufuka mu nyambi akulumidde ebbanga mu myaka emeka okuva 2015 paka kati 2015 myaka kati nga 8 myaka agenda akuli myaka 8 olina bye wali osize simanya nti nyenze engeri gyemmira simba sisiiga naye ng'asaba okola otya muwa asaba muwa kambeere nze nkuwa akacupa k'amazzi ako akacupa k'amazzi ko badde mmanyi walagi osiiba onywa lunaku lulamba kabale Fatuma eyo toolbox lindako ki ekyo kirala mubeeramu kinaki otambula n'engoye tolina waka ate niki ebiri eno bikkula akaveera emmere y'abaana badde ngamba mmere y'abaana Fatuma weebale naye olinga atali mubadde ndaba ng'okyanya sooka oyimirira abantu bakulabe yimirira gwe yimirira
Olabye